Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Kusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange n'omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owuwo ku bubwo. Mu nnyeenye yaffe eya wiiki, Katonda aggulawo enzigi eziba ziggaddwa. Katonda aggulawo enzigi eziba ziggaddwa. Mbalamusaako nnyo mikwano gyange mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Mikwano gyange, bannyinaze ne baganda bange, ekitabo ekitukuvu mu kubikkulirwa 3 kyogera Katonda aggalawo ne wataba aggulawo, ataggulawo oluggi ne wataba yeetantala kuluggala. A God who has the key of David, who opens and no one will shut, and who shuts and no one opens. Waliwo enzigi ezaggalwanga naawe wennyini weematiza nti ezo kyaggwa teziriggulwawo. Timunnange Father, oluggi lw'okufumbirwa ewange lwaggalwa. Father, ffe waffeeka oluggi lw'obugagga lw'okugaggawala lwaggalwa. Munnange Father, gye ndi oluggi lw'okuzaala, munnange lwaggalwa. Father, olw'obulwadde buno obunnumidde ebbanga, oluggi lw'okuwona lwaggalwa. Father, simanyi naye kyenzudde oluggi lw'okufuna omulimu gye ndi, munnange lwaggalwa. Father, nkoze kyonna ekisoboka naye kyenzudde oluggi lw'okuzimba ewange lwaggalwa. Father, oluggi lwaggalwa. Father, enzigi zaggalwa. Abayisirayiri baamala emyaka 4 nga bali mu ddungu. Oyinza okulowooza nti Omukama yali yabeerabira, naye obudde bwakyalumu Mukama n'agamba Yoshua nti weetegeke, akadde katuuse, mugenda kuyingira mu nsi gye nabasuubiza, nga wayise emyaka 40. Mu Zabbuli eya 24 omuwandiisi agamba nti muggulewo emiryango n'enzigi ez'edda ziggulwewo. Waliwo enzigi ezibadde zaggalwa mu bulamu bwo n'obw'abantu bo, nga Mukama alagidde ziggulwe. Nga mu zo mwe mulina ezo ezaggalwa ku mulembe oba ku mirembe egy'edda, nga ne ku mulembe gwo guno zikyaggaddwa. Doors that have generationally been closed. Naye olw'obwesigwa bw'olina eri Omukama, bambi akkiriza akusumululire kye bayita omukisa gw'ensikirano, kye bayita generational blessing. This time not a generational curse, but God has accepted to open and grant you a generational blessing. Kyagenda okukola kyekyo nga ye yekka yasobola okukikola. He's gonna do what he alone can do. Waliwo akadde Katonda yennyini bwe yafuba okulaba nti abaana b'Abayisirayiri tebayingira mu nsi gye yabasuubiza. Kino kyaliwo kuba yalaba nti mu kadde ako tebaali beetegefu kwanganga basajja bali abaali mu nsi eyo. N'asigala ng'akyabakuumidde emabega, ng'akyabeetoolooza mu ddungu, ng'oluggi olubayingiza akyaluggadde, ayongera okubateekateeka ekimala. Waliwo Katonda bw'alwawo okukuwa kyateekeddwa okukuwa, ye ng'akimanya ajja kukikuwa, naye n'alwawo oluusi ng'alina kyakutaasa mu kadde ako, oba ng'olw'obunene bwakyo akyakuteekateeka kireme kukusuula ddalu. Obanjiddemu? Waliwo Katonda bw'alwawo okuwa kyateekeddwa okuwa,
oluusi ng'alina kyakutaasa mukadde ako oba ng'olw'obunene bwakyo n'obuzito bwakyo akyakuteekateeka kireme kusuula ddalu. Wali olabye omukisa ogutomera omuntu n'awunga naga wabula guno omukisa gwantomedde si gwetegekedde. The King of Glory might have delayed you for all this long from receiving what he has in store for you, because he was preparing you for the weight of glory. Can I say it again? The King of Glory might have delayed you for all this long from receiving what he has in store for you, because he was preparing you for the weight of glory. Banji ku mmwe enziji ezigenda okubaggulirwawo zaggalwa mirembe egyayita era egy'edda, naye abamu olw'essaala n'obwesigwa bw'abajjajjammwe ne bakadde bammwe bwe baalina eri Katonda era ngeri gye bamwesigangamu munoonya, asazeewo enziji ezo ziggulwe ku mulembe gwammwe ku mulembe gwo. He is commanding the ancient gates to open, and he is doing what he alone can do, as it is indicated in Psalm 24. Abayisirayiri bangi baali beesigwa eri Katonda, naye bambi tebaayingirako wadde okulozaako ku nsenda zaanye, wabula abaana baabwe n'abazzukulu be baagiyingira. Ku mulembe gwo guno nkulangirirako okulaba enzigi ezaali zaggalwa edda nga ziggulwa. Wulira kino. Essaala ey'okuzimba ekiggwa kya Katonda yasomwa Dawudi, era yeegomba nnyo okuzimba ekiggwa kya Katonda. Naye neewa kubadde yali yeegomba nnyo era essaala yagisomera yayayaana nnyo, yayanukulwa ku mulembe gwa mutabani we Solomooni. Bangi ku mmwe bazadde bammwe newaakubadde baali basoma essaala era nga yali ssaala yaabwe, tebaasobola kuzimba ku nnyumba etegeerekeka, naye Mukama akkiriza gw'ogizimbe ku mulembe gwo. Tebaagaggawalako bazadde bo, naye Mukama akkiriza gwe abaagaggawala. Tebaafuna ku maka matukuvu oba olyawo, kati Mukama akkiriza gwe agenda okugafuna. Abamu ku bo ku mmwe nga mwasibirwa, mwaliwo ebintu ebyakolebwa mu famire yammwe ne musibibwa mu maanyi ag'eddogo. Katonda aggulawo oluggi, the ancient gate. Aggulawo oluggi, ogenda kuvaayo mu maanyi ge baakusibiramu ago, mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Bwe waaba tewabadde buwangaazi mu famire ng'oluggi lw'obuwangaazi lwaggalwa, oluggi Mukama akkiriza luggulwe gw'owangaale. Ofune omukisa, otambulire mu mukisa gwa Katonda, oyitimuke. Ekyo akikkiriza ku mulembe gwo, kubanga osazeewo okumwagala, okumwesiga n'okutambula naye. Kino nkyogera kubanga rimooti zonna ez'enzigi omulabe zaabadde yaggala Katonda waffe yazirina kati, era agenda mu kikolwa. Era bwe njogerera, bamalayika abali ku missoni eyo kati bali mu kwejaga. Waliwo ababadde balowooza oluusi nga ne Sitaani mwali era nga yakulembera. Sitaani n'abantu abamu nga babadde balowooza nti baakuggalira ebweru, era nti be balina ebisumuluzo ebiggula n'ebiggalawo. Kati kankubuulire kino mukwano gwange, ekkuufulu n'enjegere bye baasibyawo binafu nnyo 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 ku Katonda gwe tusinza. The forces that are for you are stronger than the forces that are against you. Nkiddemu oba? The forces that are for you are stronger than the forces that are against you. Ababadde bakola ekyo, ababadde balowooza nti baggaddewo mbu baggalawo mbu nyabo, baaje era banafu nnyo, because you and your God are the majority. Can I say it again?
You and your God are the majority. Pamba wa mawulire ag'essanyu gatwale atagaagala tuli kusanga. Era bw'oba osobola buli gw'oyagala ne gw'ofaako muweereza obubaka buno. Katonda waffe asazeewo olw'ekisa kye ekingi nga tutandika omwezi ogwokubiri 2023 yeezannyire movie gye bayita Prison Break. Katonda akkiriza yeezannyire movie gye bayita Prison Break. Kati kano kadde kakumenya makomera. Nsaba okwata olupapula lw'owandiika luli lwe nakuwa munyenye gye mu Desemba gye natuuma erinnya ntekyatandika naawe n'ekisobola okuggwa naawe. Nakugamba owandiika olupapula olwo era bangi mwawandiika era nga mwebuuza wa Father yatwerabira. No, ne mbasuubiza nti waliwo paati 2 wa munyenye eyo. Paati 2 yeeno. Mukama akkiriza ekitaatandika naawe kiggwe naawe. Era nsaba onkolere bino. Kwata olupapula olwo wawandiika ne famire yo nga mwaji mwatambuza munyenye video eyo munyenye eyo mwagifuuliriza bulungi nnyo yaliko tekyatandika naawe naye kisobola okuggwa naawe. Kino kye tugenda okukola ffenna nga team. Era tugenda kukitandika Lwakusatu mu butongole. Ennaku zino okuva olwaleero paka ku Lwokusatu tambuza sekundi eno tegeeza mikwano gyo banno bonna abatiimu y'abafamire bewandyagadde beetabe mu ssaala eno babeere mu nsonga eno bonna kati batambulizeeko tambuza obubaka bwatuukeko. Ku Lwokusatu tugenda kutandika kiki ekino. Ngambye okuva leero paka ku Lwokusatu nnaku za kweteekateeka. Kati ku Lwokusatu lwe tutandika mu butongole. Bawadde ennaku zino tweteketeeke. Kati ku Lwokusatu kwata bulungi olupapula lukuwandiika ensonga ezo ng'ozijja mu munyenye eyo eyatekyatandika naawe n'ekisobola okuggwa naawe. Genda mu ekereziya wonna w'osobodde. Emmisa eggulawo kuba tugenda kukola novena ya sinaku 9 nga tukola bino bye ngenda bategeeza. Mmisa esooka gyesabire waawo omusasedooti yenna mmisa oba tali wali wala muweereze mmisa oba osobola okutuuka ku kigo twalayo mmisa gwomanyi yenna Father goyagala agisome muwe mmisa. Naye towaayo byetaaga ebyo byowandiika tobimuwa wala mmisa ebere general. Nze Martin Semanda nyina bye neesabira mu kitami bye neesabira mu mmisa eno. Towaayo olupapula lwolwo toluwaayo wabwe mmisa nga weesabira mu generally. Naye ebyetaaga ebyo wawandiika ensonga ezo wawandiika mu munyenye eyo toziwaayo. Mmisa bw'omala okugyesabira bulungi nnyo olwo ojja kuba oguddewo novena yaffe ennaku 9. Mu novena tugenda kukola bino. Tugenda kusiiba ennaku 9 nga mu nnaku ezo 9 abasobola ogenda kusoma mmisa buli lunaku. Ebintu biri bisatu tugenda okukola. Mmisa buli lunaku nga mu mmisa kwolwo nyiri mmisa buli lunaku. Then osome sapule ebikolwa ebyokunyolwa ennaku 9. Wabula nga bw'omala sapule osoma ebintu byo byewawandiika kwolwo mu Desemba. Ebintu biri bisatu. Misa everyday, misa buli lunaku. Ya buli lunaku osome sapule ebikolwa ebyokunyolwa. Then ate ng'osiiba. Kusiiba misa bikolwa byakunyolwa buli lunaku. Naye nga bw'omala ebikolwa by'okunyolwa ng'olyoka oyanjulira Omukama ensonga zeezo nga bwe waziwandiika. Naye nkimanyi bulungi waliwo abaana bange ba house managers nga temusobola kugenda wali misa kuba gye muli tewali misa na kereziya. It's okay. Ng'ojja kufuna kaddeko koba ofunye munnange genda mu kasondawo kali ke twakola mukwano gwange osome essaale osome sapule ebikolwa ebyokunyolwa osiibe. Bw'oba osobodde okusiiba naye nali agadde abasobola okusiiba tusiibe tuweeyo ebyetaago byaffe ebyo ng'omaze sapule eyo ng'obisomere maaso g'Omukama. Tugenda kikola ennaku 9 okutandika ku Lwokusatu. Oba olina abantu boyagala beeyunge mu ssaala eyo please tukikole ffenna. Ngambye ebintu bisatu: okusiiba, misa abakisobodde gibeeramu n'ebikolwa ebyokunyolwa naye nga byo biba biggwa bwe biti ng'osoma ebyetaago bye by'ensonga zeezo zewawandiika kwolwo kubanga Mukama asazeewo ekitandika naawe kiggwe naawe. Ku lunaku olw'omwenda nga lwe Lwokuna olujja ndowooza tujja kuba tuwaayo misa ey'okwebaza. Osobola okugyesabira nga bweweebaza Katonda oba osobola okugibeeramu obubeezi. It's okay. Kubanga ekimala Katonda waffe Enziji ezaggalwawo mu mirembe giri akkiriza ziggulwe mu mulembe gwo.
tugenda 2023 kuva ku level ya bulijjo tugenda kugattako jeko kwegayirira tugenda gattako kusiba wakirina ku 9 ensonga ezo ebisigadde tuberekere Katonda waffe akolenga bwayagala kitatandika naawe kigenda kuggwa naawe mu bikolwa by'abatume 12 labeerodde bwasibira Peter mu kkomera n'amukwasa abakuumi 16 banyweza enziji okukakasa nti Peter talina watolokera Erodde yeerabira ekintu kimu nti yaggalira Peter mu nzigi z'ebyuma naye remote eziggulawo enzigi zonna Katonda ye yaziina munnange ojja kusisinkana abantu abagenda okufuba okulwanyisa okuggalira mu ndooleme okuwaguza na kugenda mu maaso na kutuuka ku ekyo Mukama kye yakuteekerateekera okutuukako naye bulijjo wejjukize nti Katonda wange gwensinza ye mukuumi w'oluggi ye gatekeeper y'alina remote eggulawo bo we baggadde basobola okusibira mu ndooleme kufuluma kano kawulire bulungi basobola okusibira mu ndooleme kufuluma naye tebasobola kusibira Katonda bweru butayingira kukufulumya Father kiddemu basobola okusibira mu ndooleme kufuluma naye tebasobola kusibira Katonda bweru butayingira kufulumya oba abakuumi benkana ki you and your God are the majority buli kisumuluzo ekiggula buli gye baakusibira akirina agenda kuggulira nkukakasa nkulayirira agenda kukuggulira ofulume oweewuunye n'okwewuunya nkulayirira ojja kumaliriza oyise ne Kabaka Mwanga Katonda laba bw'asindika malayika n'asumulula Peter n'amugamba amugoberere baatuuka ku lujjo lw'ekyuma ne lubeggulirawo baamala okufuluma Peter yali alowooza Peter n'alyoka akakasa nti kirabika tekibadde kirooto bino bya ddala waliwo obulanzi bw'enkozi olwaleero mu ssaala eno waliwo n'ebimu bye wawandiika mu Desemba ku munyeenya eyo gye nakuwa mu Desemba nti tekyatandika naawe n'ekigenda kuggwa naawe gwe wennyini kye bye wawandiika Katonda ng'asazeewo abikoleko naye nga gwe obadde olowooza byakusaaga busaazi oyinza okulooza Father ali mu kusaaga nga Peter bwe yali alowooza nti kyali kirooto bulooto Katonda agenda kubikolera mu wiiki eno mwezi guno mwaka guno ogenda kwewuunya otandike n'okugamba nti kitange nali mmanyi nti munnange wansuulawo nali mmanyi nti kitange wanneerabira naye kati kyonkoledde kino ntegedde nti okuggyako gwe Mukama tewali Katonda mulala nga Peter yeewuunya n'abadde eri alowooza nti ali mu kuloota yagenda okulaba nga bya ddala afulumiziddwa ekkomera nkulangirirako Mukama okufulumya ekkomera akufulumya ekkomera munnange okuba essimu oba olangirire odduke ne mu kibuga oba mu kyalo yonna gy'oli booli ogambe Katonda wange ntegedde nti okuggyako ggwe Mukama tewali Katonda mulala omponyezza abasekerezi omponyezza abajerezi Mukama weebale kuntaasa weebale kunnyamba Mukama weebale kunviirayo that delay muli wenkakase that the delay I have undergone was for me. The delay was intended by God. That the delay I've undergone was for you, the King of Glory, to prepare me for the weight of glory. Mikwano gyange mbaagala nnyo era mbaagaliza omwezi gwe neekakasa nti gugenda kubeera gwa kuweera Katonda waffe bujulizi olw'ebyamaanyi byempulira ku mutima gwange Katonda waffe byagenda okukolera abaana be abamwesiga n'omutima gwabwe gwonna. Always keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama abeere nammwe. Omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bannange gubakuume gubasigale ku kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.